omusolo mu Uganda. Ebibala bya Uganda bituuka kuli tesita y'omusolo. Yaguyisa teekeddwa okusolo. Nga abaana bagudde mu bidiba ne bafiiramu. Mu masomero ageetoolodde wano wonna mbulirayo essomero nga ttaamu bukyanga nvaayo nga sizitwalangamu nsawo ya kawunga kubanga byebyo ebiruma ffe. Sibikoze lwakuba nina ssente nnyingi naye mbikoze mu mutima gwa kwagala. Era bwe navaayo ne ŋŋamba mbuno nja kuyamba obutasosola. Waliwo abaliko obulemu bangi benkwatiddeko abasinga ne batandika okugamba nti bwe banaatuuka eri mwe bajja bagamba anti akolera abafaanana nga ye tebijja kunkwasa nsonyi kubakolera. Saavisi nja kuzibawa kubanga nabo bannayuganda ng'abalala. Ate ekifo ky'omubaka wa paalamenti ku constituency tekiriimu kusosola kubanga muwulidde bingi era abasinga mubaddeko mu nkuŋŋaana ez'amaanyi. Wano no tutudde nga ffenna tuli ba flag bearers ba NRM. Nfunye ku mukisa okutuulako mu nkuŋŋaana nga kuliko abakulembeze aba opposition babadde bayimirira ne basaalimba n'okusaalimba ne bagamba mu paalamenti eriyo abakiikirira abaliko obulemu n'anoonya ki wano. Mu paalamenti bwe banga eriyo abakiikirira abakyala, mu paalamenti ng'eriyo abakiikirira abakadde, mu paalamenti ng'eriyo abakiikirira abavubuka. Era y'ensonga lwaki mu paalamenti eriyo abakiikirira abaliko obulemu kyokka ate n'ekya constituency ne bakikola ki? Bakirekera brain power. Ekyo bakirekera ani? Era omuntu yenna ng'ayogera ekintu kimu nti nno kano banaye kafo kange setuzze wano kwegayirira kutuwa bifo, tuzze kubasaba kuweereza kubanga mpuliddeyo n'abakyagamba banaye munyongereyo ekisanja kubanga emisango gyantuulamu. Emisango tekikugaana kuteesa, emisango tekikugaana kwogerera bantu bo, era emisango tegyayimiriza misaala gy'abantu. Kati njagala bategeeza teri muntu ayinza kugamba ekyo nga bwe babadde babuzaabuza. Era mpulidde muganda wange mmeeya nga yeewoonako bwe batyo bagenda nga bababikka ne babuzaabuza. Mubeere n'okwetegereza okwammwe, mubagambe nti njagala ombuulire omusaala gwo baagusibirawa. Gwe bwe baakusiba omusango omusaala gwo baagusibirawa. Ye omumwa gwo baagusibirawo okuteesa ku bituluma mu kitundu kyaffe. Ng'abeekoobe babadde babonaabona tebalina kidyeri. Nali ne mukadde wange oyo chairman Mwami Lukooya twatuula mu miitingi ne minisita ow'ekitiibwa Katumba Wamala n'agamba Mwami Lukooya ne Mwami Kintuke muzze ekidyeri nkibawadde Kkoome. Kakati awo neebuuliza n'ekyo omusango gukisiba, n'ekyo omusango gukisiba kyogerako. Tukooye okwebuzaabuza. Emyaka 15 gye tufiiriddwa gimala. Omuntu bw'akugamba emyaka 15 gwe n'olowooza mbuno kitono nnyo. Eyali alina omwaka ogumu kati alina 16 ng'emyaka 15 giweddeko. Kumpi abamanyi nakiddako. Emyaka 5 gino gye muba kyamaani luno mubadde nga mulondako ne mubuuka ne mukola ki? Omujja waawo Service Commission n'emala emyaka 4 nga tekola. Omwana wo nga yamala diguri asuubira ogenda mu Service Commission bamuwa omulimu, oyo naye asigala awo. Ng'ogamba nti kati naye kafiirweko egyo emyaka 5 ketugimuwadde kati katunoonyeyo omulala. Gwe ofiiriddwa, yesi yaba afiiriddwa oyo gwe walonda. Oba ofiiriddwa emyaka emeka? 5. Manyi akadde kagenze ebyokwogera nina bingi ate nga ne mukama wange waali wano. Mbasaba ekintu kimu, omulundi guno gwokka bwokka ebibadde biziza Mukono South emabega kwe kugamba mbuno nze bwe nonda chairman wa 3 President seetaaga kumanya. Bwe nonda President Museveni member wa parliament nsobola okukyusaamu. Kati ne weesanga kya black, kya blue, kya green, kyekino ebibe ebyo ebiraka bye tuzimbye mu nnyumba zaffe era ddala ne service zifuuse za biraka. Kati tukole uniform service. Bwe tuba tutunuulidde nga mmanyi
nti kintu bwe mugambye munna akole ku kino n'akikaana kagende ewa General Lukooya mugambe nti yogerako n'oli kubanga abo betwetegereze enkola yaabwe. Bakadde bange mwebale butatuswaza yogerako naawe tolina kigambo n'ekimu kye wali ongambye nga kimalamu amaanyi era buli kimu ongamba kugamba kintu awo okutte genda mu maaso kubanga ebyo bye biruma abantu. Sigenda kukuswaza kyamaanyi, sigenda kukuswaza owa NRM mikwano eddanga ba task force, sigenda baswaza. Mwebale omulimu omulungi gwe mukoze, mwebale okwagala Uganda eno kubanga okwesaddaako ebiseera biri ng'omuntu agamba bwe naayambala yero ne bandaba ng'era ne ku mukolo bw'atuuka ku mukolo nga guno ne baba ayambadde yero wadde si ya NRM naye nga saati ye ayagala gyemu ayambale waakiri ekifaanagana. Solidarity gye twagala mwambale yero, mugenda kumanya kye bayita amaanyi ga yero, mugenda kumanya kye bayita vibe ya yero. Tiimu ebadde eri wano ng'eyaayaana okunoonya omukulembeze w'eggwanga okumulaba ku kye mukola, pulezidenti yayaayaana obbalaba. Mbategeeza nti ekisinga obukulu kukola bulungi. Bwe buli lw'obeera smart mu kyokola abasigadde bakunoonya bunoonya. Essaawa zino Pulezidenti Museveni ebigenda mu maaso wano yabirabye dda nga tulina midiya ey'amaanyi bweti, nga tulina abakulembeze ku levels ez'enjawulo, nga ne Isoweri, nga ne State House yazze dda wano. Kati nga mwebuuza mbunno byetaaga kwogerera butereezi. Nze mbategeeza, nze ne mukadde wange Mwami Lukooya mwatugondereza dda omulimu ogw'okutwala ebbaluwa ewa pulezidenti okumutegeeza mu task force eyantenjeru Kisoga yekyasinze okubeera smart, yekyasinze okubeera yekyasinze okupulaninga. Nebaza omulimu gwe mukoze okumaakuma task forces zonna oyo nga naawe oli nga tutudde ffenna nga ne kyamaanyi wa NRM nga naye waali ffe tusobola okulemererwa okuleeta technical schools wano mu kitundu. Sigenda baswaza, sigenda baswaza. Ebyemirimu bwe kibeera nti nno ba investors kubanga bababuulidde pulezidenti yabagambye emitwalo 45 egy'abantu abayingira mu mirimu gya gavumenti mitono nnyo ku bannayuganda, naye nga tulina engeri gye tusobola okuteekateeka ne tuleeta ba investors abasobola okukyusa ekitundu kyaffe. Essaawa zino omwana n'atabeera ng'akolerera kagaati, n'akola nga bw'agenda mu kampani kyasinga okufuna kwe kujjuza obuzito anti agenze mu kampani ezitula payimu basitula ndoddo, naye bw'amubuuza nti mpaayo ebiri akugamba nti ngenda kuziggyawo. Musindike mu maanyi g'ebikonde kubanga ekyo essaawa zino twetaaga kukozesa mutwe n'okulaba nga ssente we ziri mu nsawo. Nja kufuba nnyo okulaba nga bwe tulobinga tuleeta ba investors abagasa okulaba nga mu kitundu kyaffe bakola ki eby'embeera z'abantu mu famire. Ekintu kimu kye mbadde ndowooza nze nga sinaba kuvaako ekisanja ekyo kye munaba mumpadde, njagala nga buli maka galina pulojekiti y'omubaka wa paalamenti. Mubadde mukiwulira ebbanga ddene nga bawulira nti waabeerangawo emmwanyi za kibooko, ezo zaabeeranga za Buganda. Siyinza kubeera nga ndi mubaka wa paalamenti, kiki ekinandeeta mu makaago nga teriyo pulojekiti gye bayita ey'omubaka wa paalamenti. Kati nina okuteekateeka buli maka ne bwe kinaabeera kikolo kya mmwanyi kimu, ne bwe zinaabeera ebikolo by'ennyaanya 5 nga kya mubaka wa paalamenti nga kye kireeta inkamu mu makaago, nja kukikola kubanga obusobozi obulobi nga mbulina. Kati eyo household income ng'ate pulezidenti abadde agyogerako nnyo, nze kye ŋŋenda ng'okola kwe kubeera pulezidenti ku kido nti banaye inkamu y'abantu tugyongeremu amaanyi. Pulezidenti abantu bo, pulezidenti abalwanyi bo, abakyala bo, abantu ab'omu byalo, nze mmanyi ezo ssente ajja zireeta ku lwa Katonda n'ensi.